buli lwobeera ng'oyagala kutandika business otunuuliranga ekintu kye tuyita the business model. Business model ke katiba k'okolera business yo nga bwe kafulumya ku luno tekafulumya bulooka naye kafulumya ssente. Akatiba aka business gye bayita business model. Kati waliwo abantu abalina business model egamba nti engeri gye kiri nti ettaka lya car wash ndirina, nze sijja kugula pampu, sijja kugula mazzi, sijja kuzimba lunya, sijja pangisa bakozi, kanoonya abalina car wash business mbagambe nti jangu okolere car wash wano ku ttaka lyange, nze buli mwezi njagala akakadde aka tukitambuze okumala emyezi 6 tulabe oba tunaasobola okirenewinga. Ng'osirika kati oli yajja okubonaabona okunoonya okusima, okuleeta amazzi, okuteekawo zitanka, okuleeta empiira, okuleeta abakozi, okuzimbawo olunnya, okubeera ng'akola risiiti, okukola ebipande, yabonaabone nabyo. Gwe wamugambye oyagala akakadde aka osirike. Kati bw'ojja ng'omumonitaringa gino mukole contract ogambe nti nze Catherine Roda mpadde mwami Musisi Rogers ettaka lyange lino lya 10 ku 10 agenda kukolerawo car wash business okumala emyezi 6 tujja kuba turenewinga nga ampaayo akakadde kamu buli mwezi. Osirike ajja kakuwa bwo otandika okugamba naye mu myezi 6 apiikinze bw'onoolabanga buli lunaku akola emitwalo nga 10 kitegeeza akola obukadde 3 omwezi. Bwe kinaagenda kirinnya n'olabira ddala nga kati wakutta omuliro omusajja akolera ddala emitwalo 3 ze miliyoni 9 omwezi oba akolera ddala emitwalo 2 ze miliyoni 6 omwezi, osobola okugamba kaakano njagala kurenewinga enkolagana yaffe nga wayiseewo emyezi gino 6, njagala kakadde kamu n'ekitundu oba njagala obukadde 2. Gwe Roda obeera mu car wash business but you are the landlady. Toguze ku sabbuuni, toguze ku detergent, toguze ku machine, tobonyebonye na mukozi, tobonyebonye na mazzi gakoze gatya, tobonyebonye nti omwana bwe yayozezza yabikudde emmotoka n'agijjamu. Ekyo bakiyita business modeling.